It is a fresh wiki ya mukwano. Wiki ya mukwano olunaku lwakubiri. Olunaku lwa Valentine enaku z'omwezi 14 omwezi gwa February banange buli olunaku wendwogerako banaye mpuliranga vibe ziri waggulu. Abaana babatu bali eyo. Abaana batandise okwetegekera Valentine. Abaana bambadde red. Ne gwe naye wanena yambadde red. Nenga bamikwano musibyeyo omuteyo gye muli mutibula gye mutusaako engalo bw'obanga oli eyo munnange omukwano ng'olina omwagala osuubira bisinga munnaye batakuletera kamuli oba birabo mukwano manya tokyaliko oli eri side oli bali takyaliko oli bali naye mukwano gwe nga oli eyo ng'okimanyi nti no toyina mukwano fuba okula nti weesiba ku muntu omwagala mubbe oba omugjawa olunaku lukutusange olumaleko ng'olina omulungi wo naye nga nateera tukomera programu yo eŋŋanzi endege yanga muno muli ebikwatagana ku serebu oni gwe bakutenani ani ayina akayimba kapya ani ayina ekivulu byasazaani bannange njogera ekindeeko ekinanga omwezi awo JAPHA CRUZ wamu ne munange Rachel tubaniriza babe bafa ba MRA TV tukomyewo nate wiki ya mukwano bannaye lero Valentine's Day wafunye akamuli olinze kamuli bannaye onokafuna tokafune obwaffe twafunye ddera tuli nabo wano ku MRA TV tubaniriza bannaye katuyongere n'olugambo lwaffe oba okitegeera abalina obumuli beeyongedde okulumya ffe abatalina naye nga mukwano nazibira ngenda bba nfunye munene tubereseyo katandike ne mwana mlezi big eye yaliko mukyala wa Donzera wenjoga ku mukyala wa Donzera oba ontegeera mba mutegeera wakingambye nti mukyala Donzera mbu ye yawasa Donzera ye yawasa mukwano ate ng'omusajja yawasa okitegeera munange oyo nga muwagizi wa NRM okitegeera nga tunamujjukira mu kalulu ka 2021 yakyaka nnyo bannange n'akuba campaigns za president waffe wa Uganda n'akola atya omusajja oyo munange nga tumumanyi omukuyimba ennyimba ez'enjawulo omuyimbi ayimba ennyimba nnyingi ng'oluyimba olwasinga omutunda lwa indicator obamba yo musampo nviiramu awo kukikkirira driver ne singo n'abeera n'obuyimba obw'enjawulo ayina ne phone bize bannange obuyimba bwe bw'amaanyi bukikuba naye munange kuluno emabega kuluno yefulumiza akayimba akapya kayimba bakayita connection as in connection oba connection munange akayimba ko yakafulumiza emabega kawo tunajjukira nti omusajja oba artist big eye bamuyita amanya gamatufu bamuyita Mayanja Ibrahim sajja msiramu munaye yavudde amabega kawo n'agamba twawulira yayimuka n'atandika okuteeka videos nabankulako ne interviews enjawulo n'agamba Kenzo tayagaliza ate yaliko nawulirako nti yaliko mu big talent okitegeera akayimba ako akaka indicator yakakubira mu big talent Kenzo oyo golaba gwayisamu amasombu tayagaliza ye yamugjayo mukwano namukwata ku mukono okitegeera naye olw'ebyenfuna bineeno ne bayawukanamuko ne bayawukana ate ye naddawa okitegeera n'akola gundi ye nakola big music events eyiye nava big talent munange ng'avaayo ng'atakinga Edikenzo tayagaliza Edikenzo tayagaba connections bamusaba ennamba mbusimanya nga ennamba zaabo bagundi ez'ebweru tayagala ayagala bo bakome muki mu Uganda tayagala bayongereyo naye yali ayagala ogenda ebweru yali ayagala n'agamba ezo BET awards ezo zigranny awards ye yandibadde akola ki bandibadde abayimbi abalala baziwangulako naye ate mbadde naye Kenzo yagaliza yekka buli omu alina eddembe okwewandiisa n'agenda n'ateekayo gundize ne bamukkiriza naye gatta bwe kiri naye mukwano ye yagambye tabaagaliza mbuyandibadde ayimusa abayimbi ab'enjawulo nga Lydia Jasmine nga Waikibenda banaye abayimbi ab'enjawulo Spice Diana nga bonna kati nga Granny Awards wemulemedde abayimbi kwabo be bandibadde bazifuna naye ye yayagala abeere mu kintu Granny Awards zamulemye ate nga nalabye nga naye ayina kye yafunye naye nga naye teyasobola ziwangula teyasobodde wangula award eyo bambi kyanaku nnyo naye nga big eye ye yayongeddeko n'agamba singa aleka abayimbi abalala n'abwa connections n'abwa ku namba bw'essimu n'abwa ku namba okitegeera naye nga yagendayo n'amusaba n'amumma yamugamba ennamba zituwe biki
Kenzo mbu yamublockinga. Ngata blocking atya. Yamublockinga namujjako na national line endala. Lwa kumusaba connection. Bali ba mikwano. Kati we yavayo nadda mugundi yena atene bechawa. Mukwano bechawa byaranfuna olwokuba Kenzo yalinnya eddala. Nengo omusajja kyali akikoleredde. Era ddala akikoleredde. Kenzo manje yava ne sitalosi. Sitamina. Eyo toddayo. Era kanveyo kubanga omusajja aranye entalo z'omusajja avudde wala. Ya aranye entalo bambi. Ne bwavayo natandika okwogera amafukule ku musajja watu ng'ate ye yamuyimusa. Yamuyimusa okumufula kikyali. Banayi. Nenga abayimbi banaye twagala ki Big Eye wandibadde osiimako nga ye yamufuna yamuterawo ne pasi za Donzela. Dala kituufu ate ogenze n'okyogerako. Donzela ali biti ne Big Eye. Donzela bawukana bawumulamu kiki. Bechawo era mne Donzela. Nga omanyi naye Big Eye ayagala bakazi bakulu. Akati anjagala bakazi bakulu bayina ssente. Omukazi ayina ssente yakola. Ate akyanonya inode yakola ssente. Nkugambye yamuvaako ddabwa okuba ekyenjawulo kiriwo nti yamuzaalamu omwana. Yo mwana ebondi yebagatta. Nenga mnaye yo reference akayimba ke haka husband material. Kasanze Donzela ngali ayo mnange. Era takayinako obuzibu. Husband material yamwagadde. Yakagade yagambye bambi keep on. Yamugambye bambi. Big Eye akepinga on tetuminako obuzibu. Kyemwagaliza nange. Bambi yayagaliza Donzela. Husband material ewa Donzela oba yafuneyo omulala. Oba husband material wani sikulimbe. Naye nga mnange wemba saida agamba husband material nze ndi husband material owani ali husband material aivayo tubulira atulaga omutuufu tulage ekituufu kuba olunaku lwa Valentine vayo tulage nti ono emwagala wange okitegeera nti ono omwagalwa gwe ngenda okuwa ebimuli gwenda mu future babala tubala mu future funa alina future yo bambi mu butuufu Big Eye ave mu nnugu akole ekyo ky'omugambye kyabakola ave mu nnugu ezogamba mbu ate connection bananga omusajja abaagaliza lwafulumye luyina audio lwabadde luyina kufuluma ng'ennaku z'omwezi 12 naye nga mazaalibwa ga principal one noop Robert Kyagulanyi Ssentamu happy belated birthday sir munange mbuya n'akantu ako birthday yakyankalanyiza olwolimba kale teyalukyankalanyiza naye abantu badde attention bagitadde ku birthday banaye nze olunaku lwasanyu naye mulaba nesesasesa naye nga wafunye ebimuli koseka lyesanyu lyoliko ebimuli bijja kako kape omwami wange yasedde nti kapink kensinga okwagala naye nga bambi mugende mukole kimu mudownloadinga akayimba kamwana mulenzi Big Eye ka connection kale fine yakayimbirwa nnugu naye ate kayimba kayinza okuba munaye nga kanyuma nze sinakawulira kanyuma connection zigido vambya zigido connectinga ani gwagezako gamba omuconnectinga kati yewe bamuconnectinga naye ayagala connectinga Kenzo oba ye yaconnectinga Kenzo namuconnectinga ye yaconnectinga kati ayagala ne Kenzo amuconnectinga nenga mnange bya Big Eye byebyo Big Eye bukondo webereremu enugu kireke music industry yammwe tukuze tulaba mmwe baddazi oshegera mubijjemu enugu ate bikia tono tanyamba yimuka nawe ogende wewandise mu mwezi ogundi bajja kukulonda ojayita mukubanga music olina ate abantu bakwagala sweetheart nenga katugendeko mukumulamu tujye kulondera amazzi tukomewo tubongere akuleka mukumulamu omulabi waffe Emirate TV manyi tuba tulina ogenda ne tuwumulamu ne tunya kulondera amazzi ne tukomawo nga twokya manyi olugambo lwatukuwa nga twokya buto kubanga oshegeera tuyingiddewo nate n'amawulire ga Nisenri bannaye Nisenri mumumanyi bannaye oba temwamutegedde bulungi omuyimbi waffe Nisenri bannaye kigambibwa nti amaze ennaku 2 nga tali adde emmere yadde ettondo ly'otuzzi kiki bannange omwana waffe tatufaako yaweddemu omuyimbi waffe omulungi
yaweddemu jukira na muwandiisi wa nyimbo bakatakyafuna nyimbo bakiki naye nga abadde awandiika kubanga nzijukira nyimba ze awandiika buli lunaku ate sente ziba ziragawa nze simanyi oba sente aziza mugula motoka kubanga wali motoka gye yagula naye bamikwano naye eri ku market baagala ogifunamu sente ntegeke sente zange ngende gyewangulire sente zo kasita tobanga ate ogenda mudibudabudibuza omuwa obusente obutini naye buzibu ki bannange nisanringa abadde muyimbi ate nga ayimbira ddala tumujjukira ayimba kakayimba ka Niseno waffe Cinderella sindamu laki kasongo katunda katunda kayimba kubanga omuwandiisi omulungi ate ayimba ennyimba eziriyo ayina eddoboozi kati ki ekimugano yimba ayina kuzina abadde azikiriza kyekyo ekituleeta mu maaso gammwe tubabuulire buli kimu bamikwano mugenda kugamanya kuba kyemmanyi mbadde temugamanyi Niseno amaze ennaku ezi biri nga takomba kyakulya tanywa takola Mukama Katonda tukoze tutya wabula sente talina yavayo bamikwano nakubirako banneebe n'abagamba ba artist bane n'abagamba bannaye nze maze ebbanga sirya mmere neetaaga ku buyambi bamikwano abayimbi munnange baagaana music industry ya Uganda ogimanyi gwe baagaana yakweyagaliza bagamba buli omu akola mmere ya leero bamikwano munaavo sente zebalina za mmere ya leero kati nenga mnetobananya nnyo balina obuvunaanyizibwa bw'enjawulo balina abaana obuvunaanyizibwa bayo naye okwatayo omutwalo n'oguwa munno omutwalo ogwaki n'oguwa munno nafuna nisembi bakola dda sente ennaku bbiri nga talina kyakulya okitegeera amazzi tanywa kati agenda bafumiza oluyimba maneno nti woota ke kayimba kakapya munange mucho akayimba lwaki akafulumizaako maneno nti woota bamumye sente tezikyalabika anywa amazzi talina mmere yavuddeyo n'abawa n'ennamba ye bamikwano bambi Niseno sorry yavuddeyo n'abawa ennamba ye era mwena abalina obuyambi bwe mwagala omuyisizaako emabbali we ennamba eri 0700 95 86 45 bamikwano mumuweereze ku buyambi kuba abo bwetaagisibwa bambi naye nga munaye byannakwate nga bituufu byannakwate nga bituufu bambi omwana wattu ninga Niseno ayi kale bannange yali ayimba bulungi edda ng'ayimbira ddala ennyimba ze nga zinyuma naye ng'ebyenjawulo byakola kale kirabika bye byamusuula yali alina ebyenjawulo byakolaawo ng'alaga bw'akola video tayagala bakazi mukwatako simanyanga bw'atya ng'akola edit yeekuumira ki nga yeekuumira omuntu we naye banaye Valentine oba yanavayo n'atukulira owuwe nedda mukwano byebyo ebintu ebimu kubyagira Niseno ne bimussa wansi yakwatanga ekkubo akola video edit bateekamu butesinga omukazi amukutteko oba editinga bweditinze munno amukwateko oba yali yeesamba abakazi kirabika bwe buzibu bagamba Niseno yaweddemu naye mukwano alina emmotoka ya Benz UBF naye nayo bambi tekyamumalidde yavuddeyo bambi ng'agitadde katale oba nze njeyiwemu era oba olina sente zo gyeteekemu njeyiwemu banange oba oli eyo ng'owulira onjagala njiwa amamotoka ya Niseno kubanga lelo Valentine oli agenda ati nnoneyo ku market nze baginjiwemu anti Niseno agitunda naye bambi musase temuwa busente butini Benz tezigulika okitegeera tezigulika muveeyo muwe ku sente bambi ne banne bayimba nabo bayimbi bane bambi muveeyo mumudduukirire muyimbi munnamwe tasobola mala nnaku bbiri ate ayogedde nnaku bbiri sikiwa nti nnaku bbiri zokka naye nze sikikkiriza nti ayinza omumala ennaku bbiri nga talyanze mmalawo mazissaweemu nga sirya mukwano enjala n'ennuma yavuddeyo mwennyini n'agamba amaze ennaku ze bbiri nga tafuna ku kyakulya naye nga lwaki omwana yakuba ennyimba ze ennungi ezatunda ezabatundaenze bannange kati ennyimba bani abo bawandiikira ennyimba batasobola mukwatibwa like abatasobola musaasira bannaye muveeyo mudduukire muyimbi munnammwe bannaye Spice wadduukirira abantu ekino muyimbi muno tomudduukira yogerako nno yogerako era mwetekeyo mulage nti naye bannaye nga tukyali awo mumanyi muno Bobi Wine yamudduukiridde ku birthday bwe yateeseeyo ku gundi ye nti nno abamudduukirire Bobi Wine asooka addukirira bambi yavuddeyo n'agenda ne Shiragashumba tubeeyanza bamikwano mwebale nnyo nga balina emitima emirungi tebakumye kunyirira ku ngulu bambi the good hearted bambi thank you very much ku birthday ya Bobi Wine His Excellence President wa NUP yavaayo n'agenda n'amudduukirira bambi teyakomoko n'agendako ne mbaka teyamba n'abayamba nabo bambi bane that man alina omutima omulungi singa buli muntu afaanana nga Bobi Wine bambi eno Uganda yandibadde baaba
neba mikwano kuno twetaaga okujjako ekyokuyiga ni Henry akolera abantu ebirungi n'abandikira ennyimba n'akola nga akolera banneebe naye bambi tebavuddeyo mu kyogezako gamba tulekerawo yamba no tetulekerawo okuyamba naye yamba abanaakuyamba bamikwano kati ne Henry wanayi mukawo waali mujja muwulira basutaati mujja kumuwulira kubanga naye nga yemuganye omuyamba naye ajja gaana nno bayamba mukitegeera naye nga yeyinza obbanga wanjawulo ng'omutima gwalina gwo mulungi ayinza okuyamba abalala naye nga munaye ne Henry omutima tegutagukyafuwaza bambi asigale ku kituufu katonda gw'okolera tewali mulala yenna gw'okolera okugjako katonda kituufu kati bannaye amawulire go tukyalina mangi naye nga munaye tudde ku ga Bushington mumumanyi bannange Bushington ono waffe Bushington agambibwa okuba manager wa Lydia Jasmine yaliko manager wa Lydia Jasmine era nga mwagalirawo wekigambibwa mbu yeyajjako ne yeyagijjako manager ava mu manager nadda mbyewaka yali amanaginga n'afuuka personal manager kwegamba ne bakitwalaganya era yali first okumuggyako personal manager be bamu ne Bushington oshagara yamu managinga mu nnyimba nga bwaddeeka namu managinga personally munange Bushington eyo nga nkyamukunyonyolako yaliko ne producer waba Good Life ekyo ekibiina kya Good Life tujjukira bulungi radio omugenzi radio no wizo yaba managingako tunga those songs oshagara Bushington musajja w'amaanyi wamanyi kuba tosavayo nokolera abantu babawe bati abanene noba managing anotaba wamanyi mbutufu bawamanyi ndoza producer bene otera kafanane ka Bushington obere ngo mulaba musajja wamanyi musajja WhatsApp Ayina dread mulungi era Lydia Jasmine yali yasuula munange teyakoma okwo Lydia Jasmine amaga kawo twamulaba nga addayo yegayira Bushington namugamba kino nsonyiwa shagera naye abigattagatta owaffe ng'ayagala Bushington addemu managing personally oba munange musical si personal abadde yali manager we personally baseparating amabega kawo munange nga tuvudde abwo gaagaleero ga Bushington yavuddeyo oluvannyuma lw'ekivulu kya Gwanga Mujje okusazibwamu nga tenti like stage nga yiseemu stage bwe yayikamu ekivulu kisazibwamu nkuba yatonya enkuba yasula stage gamba stage bagisuula munaye mwana mulazi Gravity yavuddeyo n'agamba muno bamugamba yasimanga biti yali amabega w'ebyo byonna Gravity omutuuji yagamba si yaleeta enkuba naye ate alina akagambo keyayogera nga stage zimaze okugwa ng'ekivulu kya Gwanga Mujje kigaanye okajjukira naye baaba wakubawo nnyo omusajja yaseka Gravity omumanya ebintu bye nayogera bingi munnange Bushington nayavuddeyo oluvannyuma lw'ebyo Gravity bye yayogera n'avaayo n'agamba tulina okuboycottinga music wono omwana avuddeyo ku Twitter page ye n'awandiika tuboycottinga music wono omwana ate nga lwaki bamuboycottinga anti munaye talaga mwoyo gwa ttiimu talaga mwoyo gwa industry munno ebizibu bimutuuseko bati ate gwe n'osanyuka busanyusi instead munnaye buli omu abanesinga lwaki aba asanyuse lwaki obeera osanyuse yali yamwatakingako edda naye nga bali baana bato Gravity mwana muto ebintu by'abayimbi naawe obimanyi Gravity mwana Chameleon legendary bwadda awezezza emyaka 25 mu industry legendary myaka 2 mwaja wajindaba naye ne Gravity nazze ate yagamba tajja zikiza bamikwano banaye Gravity Bushington kwe kuvayo n'agamba baboycottinga music oyo mwana bamuganda okuddamu okusharinga stage n'omuntu yenna omuyimbi wa Uganda bamuganda ayimbe yekka anti yeemalirira tayagaliza naye nga mu butuufu oyinza ovaayo ng'agwa omuntu mu kifo ky'okubeera nga omugumyagumya bambi sente yateeseemu nga nnyingi n'omugumyagumya n'ogamba waayo okumugumyagumya kyandibaddewo naye teyakola loosi baba bagamba yalina insurance bamikwano era sente ze zonna zamuddira era nga 2 mwezi munyamulinde 2 munya leero right now bali mu press conference ey'ekivulu kye
era abiri mu nya ekivulu kigenda kuddawo kitekebwewo naye nga mnaye Gravity omutujute yakola bulungi era Bushington n'avaayo n'agamba baboycotting music we bamugaane okuddamu okuyimba ku sharing stage n'omuntu yenna bamugaane music we ba DJ bagaane omukuba ndowooza olaba ekintu ekyo kiba kitegeera boycott y'amaanyi naye tosava Namnange sewerabira leero lunaku lwa Valentine tugenda wali wa Villani ku Freedom City banaye mugende muwagira akaana kaffe go and support African music bannange Ugandan music mugende muwagira abaana bafe abawano mugende mu mujjuzo omwana ye concert esose bagenda ku Papa's Hotel bannange tugenda ku Papa's Hotel banaye tugendeyo tulaye ku Papa Misa Kisemakula nenga tewerabira obadde ku MRA TV ne program endege nga tukuwa buli kimu lugamba munange tetukoze feka tukoze ne Jonathan Kamya ku kamera ngera producer wa show eno munange webale nyo bayidala producer wa fe naye nga mnaye rofunda bobudde tuba tugala wa program yaffe tuberekeza bamikwano tukomawo n'olugambo olulala era gwebeera ng'olindidde ku MRA TV tukomawo n'ebipya ku bipya anti fe abafuna ageesigika amatuufu gokka bamikwano Mwera basigadde nzero kyo. Nenga tewelabla every Tuesday and every Friday. Tubawo kuwo lugambo luli ku kasosi. Nangomeza ojja kwa CRUZ. Musiba bulungi. Mwera.